Thank you for joining in and welcome to yet another edition of Share with RKD 2025. Wow! Ife bani mukama bayagadde bwe tuti twebaza mukama katonda tusiza ku mwaka guno gwa 2025 nga tuli balamu nate nga naffe tujja mukama tumwebaza ate naffe twebaze namwe mbeebaza okwekumanga muli balamu and thank you for watching n'okufollowinga bino bimataddeko nadde bikwatagana n'obulamu kwanjukira bagamba obulamu bwe bugagga singa wali tuweefuddeeko togoberedde ebina bye tusomesa osanga tewali tuse mwaka guno era nga bulijjo bwe tugamba nti amanyi obulamu bwe bugagga era tukomyeyo tutunuulire ku nsonga z'obulamu olunaku olwaleero. And today in a special way nja kutunula nnyo baami abadde nnyo mu inbox yange namugamba nkomyewo Dr. Kigongo Mbaaga tusobole okuba nga twogera ku ebyo naddala biruma abasajja ebaviirako okuluzinga amaanyi ag'ekisajja ate omusajja omweyagala omumalako emirembe mugambe nti amaanyi g'ekisajja takyalina awo kiba kaba kawedde mu bugwi mujja mu byonna naye ng'alina amaanyi g'ekisajja. Anyways, so olunaku olwali tusobola okwogera ku ebyo era nga Dr. Kigongo Mbaaga okuva ku Eurocare e Nansana naye olunaku olwaleero okuba nga tuwayaamu ku nsonga ezo kiki ekiviirako omuntu okuba nga alina amaanyi ga kisajja asobola okuzaalibwa bw'atyo alina kyabeera gye bamyaka byalya byonna tugenda kuba tubitegeera obujjanjabi nakyo kiyinza okukolebwa singa aba alina obuzibu bwe butyo tugenda kuba nga tutunira olunaku olwaleero. Doctor, happy new year. Happy New Year, Ruth. Bwana yange webale kwekuma nga olabika bulungi kale twebaza maama gyali era mutumiddeko maama akoze guno omukisa kutumira mukyala wange Sarah. Thank you for caring for us. Yes. N'abalabi baffe babuuzeeko. Abalabi baffe aba RKB mwebale tubakulisa omwaka omukadde mwebale kusigala nga mubeera ku channel eno. Mwebale okutuwa obudde tuzze okwongera ku topic eno ey'omugaso nga bw'agigamba. Amiina. Tutandikeyo nawe nga tutandikeyo ddala ku kizimba kyennyini kubanga tumanyi we kiri. Yes. So amaanyi g'ekisajja ndowooza show ya leero y'abakulu 18 and above beesinga ogasa abato tebajja kufunamu nnyo. Amaanyi g'ekisajja bulwadde obusinga okutawaanya ennyo butawaanya bombi omwami n'omukyala kubanga it's a couple omwami waaba alina obuzibu omukyala naye taba happy. So obulwadde bw'abantu babiri yadde nga twogera ku maanyi g'ekisajja naye nga buba bugenda kutabangula amaka. So kizibu ky'amaanyi, kizibu kye tulina okuwessira ate tetukyogerako tuyita kungulu tukyewala mu public talks. Abaami babonaabona nakyo kiri common 20% ku basajja 100 kuliko 2 abalina obuzibu n'amaanyi g'ekisajja bangi, abalala nga 8 be bali happy mu nsonga z'ekisenge. 2 ku 100 balina ekizibu. Nzagenda kukyogera ngeri abasawo mutera okuga primary cause. What is the primary cause of this kizibu? Yes, causes nyingi. Wemba sinnagenda ku causes because tusooke tulabe amaanyi g'ekisajja, the normal sexual performance erina kubeera. Kuba normally abantu baba mu mukwano wabaawo sigino ezisiŋŋanya okusinziira bye mwogera oba byolaba obwongo ne buba switched on. So bitandikira mu bwongo. Obwongo we buba switched on ne busindika sigino ne zituuka ku bitundu by'ekyama ne biragira omusaayi gwonna, a lot of blood flow ne gujja ku bitundu by'ekyama, omwami awo n'asituka, then awo ne batandika okukola omukwano, then wamala kye bayita okumala climax, amazzi ne gajja ne banga round ewedde. So ekizibu kiyinza okuva ku bwongo nga butasindika sigino oba omusaayi tegutambula bulungi kutuuka ku bitundu by'ekyama oba obwagazi. Abaami oluusi tebaba na bwagazi bwa mukwano. Amaanyi g'ekisajja wano byonna byoyogedde sibula mu kigambo maanyi bulya musaayi bwongo. So ekigambo maanyi g'ekisajja galiwa wano mu byonyonyodde? Ekigambo ekyo kigaze eky'Oluganda kye tukozesa maanyi g'ekisajja. Maanyi g'ekisajja naye kirimu bingi naye abasinga obungi kye bategeeza mu maanyi g'ekisajja kwe kuyimirira n'akola omukwano n'omukyala. Ekyo bwe kiba tekibaawo bulungi, either omuntu tayimirira bulungi oba ayimirira naye akaseera kaamala mu muzannyo kampi, awo abaami bagamba nti sirina maanyi ga kisajja kubanga kuba ge gakola ekisenge gakola omukwano bivaako obutabanguko nga bw'omanyi.
omukyala ayinza okutandika omwami wo waba takola bulungi mu area eyo kutandika omulaba nga atali mwami enaafu okuyomba obukuubagano okumuyisaamu amaaso era abaami bonna bajja bagamba amaka gange gagenda kufa sikyalina maanyi ga kisajja omukyala agenda kunzirukako amaka nga bagatiriya nnyo naye omuntu yenna nti waba talina maanyi ga kisajja waliwo signs kwolabira ng'oggyako kiri ky'obutayimirira wayinza okubaawo obubonero bw'osobola okulaba n'omanya nti ono obubonero bw'ayina n'amaanyi g'ekisajja gajja kuba disturb abavubuka baba bavubuka nga bakula nga ava mu buvubuka afuuka omusajja waliwo ebirungo mu musaayi hormone gye tuyita testosterone ejja n'ereeta enkyukakyuka ku mubiri gwo eddoboozi ne likyuka ne liba ddipa ebirevu ne bijja n'ebitundu by'ekyama biba byeyongerako mu size n'okufuna enviiri ezo ezikula ku bitundu by'ekyama obubonero obwo butabaawo manya nti ono omuvubuka mu kukula kwe mu kikula kye ekirungo kino tekyamala bulungi sayinza okufuna obuzibu n'amaanyi g'ekisajja osobola okukitegeera naye abantu abalala abakulu okitegeerera mu kisenge either omwami ye yennyini yakiraba oba omukyala ya complaining. So there are two types of maanyi ga kisajja. Waliwo ye nga waawakula nga tagalina. Waliwo n'agafiira mu bbanga. Yes. Osobola okuba nga butonde bwo bwe butyo wazaalibwa n'amaanyi matini. Abalala baba nnomo. Yali nnomo akola bulungi omukwano naye waagenza akula n'alaba nga amaanyi gakendeera. Waliwo abaana be tuzaala nga obutonde bwe butini. Ono bw'ozaala ye ng'olaba obutonde bwe bunene. Kino kirawo kikolera mu maanyi g'ekisajja ku sayinsi z'oyogedde. Katini nnyo. Abaami tubazzaamu nnyo amaanyi tubagamba nti sayizi yo si kye kisinga obukulu. Naye engeri gy'okozesa ebitundu bye eby'ekyama oba osobola okuyimirira bulungi then osobola okuba ng'oleeta satisfaction eri obulamu bwo n'omwagalwa wo. Kiri rare abaana abatini nga balina bususu butini nnyo nabo tubalaba nga tukiyita micro penis. Penis is very small. Ekyo nakyo kisoboka era waabaawo omwana tumulaba ne tumuwa obujjanjabi obwetaagisa. So tusobola ku kiri ekya causes. Yes, kati tusobola ogenda ku causes kuba tutegedde nti obwongo bulina role ebitundu by'ekyama birina role omusaayi gulina okutambula bulungi the relationship ewaka engeri gye mu communicatingamu ng'abaagalana. Wabaawo obutakkaanya obw'okuyomba kitawaanya amaanyi g'ekisajja. Ndowooza ne gavumenti nayo erina kyeplay. Gavumenti, economy. Eriyo abaami abamu abeeraliikirira ennyo nga abatanasasula rent tasobola na kufuna amaanyi ga kisajja. Yes, eby'essente ensonga y'essente. So causes kirimu ebika kati nga twogedde obwongo buba bugaanye nga bulina ekibutawaanya tebujja sendeka sigino ereeta amaanyi ga kisajja ku bitundu by'ekyama. Ebitawaanya obwongo kuliko anxiety oba okweraliikirira ennyo, ebirowoozo, ebizibu eby'ensi ebya bulijjo nga ssente, okuyomba mu baagalana oyinza okusanga nga omwagalwa wo temukkiriziganyizza ku nsonga ezimu, okweraliikirira obulwadde bw'ekikaba. Omwagalwa wo omwami ayinza olengera omukyala nga oba alina discharge, interest neefa n'amaanyi ne gavaawo. Ebyo biri psychological. Ekirala kiyinza okuba hormones, ebirungo by'abasajja kye tuyita testosterone bwe kiba low nga either kye kikula kyo oba aliwo obulwadde obukendezezza testosterone nakyo kireeta amaanyi g'ekisajja okukendeera. Endwadde ezimu ze tulwala sukaali ne pressure, omuntu aba alina sukaali ne pressure nga tabijjanjaba tamira ddagala, sukaali we buli kaseera eba waggulu ne pressure, kitawaanya emisuwa, omusaayi tegutambula bulungi mu bitundu by'ekyama era amaanyi g'ekisajja gakendeera. Endwadde nga kansa wa prostate asobola okugatwala, kansa ow'ekyende ya colon n'amadagala agamu. So zeezo causes ez'enjawulo, amadagala, endwadde, ebintu ebitawaanya obwongo oba hormones. Amadagala kiwo ky'otegeeza nti ng'omuntu alina kyajjanjaba? Yes, ffe ng'abasawo tuyinza okuwa eddagala nga lyakujjanjaba pressure. Naye madagala ga pressure eriyo agakendeeza ku maanyi g'ekisajja agatawaanya amaanyi g'ekisajja, so tugamba nti ekyo ekizibu kibaddewo nga tukyusa eddagala.
Madagala ge tukozesa okujjanjaba prostate mulimu agatawaanya amaanyi g'ekisajja, mulimu agatawaanya. So bw'oba musawo wandiika eddagala olaba emyaka gy'omuntu gw'ojjanjaba n'omubuuza oba akyali sexually active. Abaami abamu baba myaka 7 n'agamba nze mukyala wange yafa kati nasigala bw'omu. So mpa eddagala erisinga obulungi. So yadde lirina side effect n'olimuwa. So waliwo emyaka nga bagamba nti mu myaka kati ng'emyaka 7 asobola okuba amaanyi g'ekisajja gakendeera. Naye tukyebeko ne mu baana abato. Awo obuzibu bubeera ki? Causes za njawulo. So abakadde bw'abakuze amaanyi g'ekisajja ekibye gatwala birala n'abato birala. Era n'ekigambo maanyi g'ekisajja abasajja bwe bajja okukyogera kigazi nga bwe nagambye, naye kirimu ebika nga 3 kansooke mbinyonyole. Ekisooka obwagazi bw'okukola omukwano, libido mu luzungu, libido. Abamu libido eba wansi nga interest teriiwo. Ekyo kika kimu. Abalala abaami batugamba nze nina libido ne mukyala wange mwegomba nandyagadde okukola omukwano naye sisobola kuyimirira. Ng'okuyimirira kwe kugaana. Erection, ekyo kye tuyita erectile dysfunction. Eri ekika ekyokusatu abamu interest weeri n'okuyimirira ayimirira bulungi, naye batandika okwegatta amala mangu tawangaala. Yes. Ekyo kyekyokusatu ejaculation eri ali oba premature ejaculation. Obunawo bulwadde. Yes. Bulwadde premature ejaculation. Kiba kiki ekyo? So abaami abo baba ne obwagazi bungi oba excitement y'amaanyi olumiti ng'omukyala n'awulira ku bbugumu ng'amazzi gajja mangu. Talina control, obwongo busobola okontrolinga ejaculation. Era omuntu wagenda afuna experience mu by'okukola omukwano atandika okulwawo okuwangaala. Yes. So omwana wayingira mu lumu yange n'aŋŋamba ssebo amaanyi g'ekisajja gaweddewo, nfunye obuzibu ewaka. Nsooka kumubuuza ku ebyo 3 kiriwo ekisinga okutawaanya. Bwagazi butayimirira oba butawangaala. Kisiwangaala. So kyendabye abaana abato 20 years 30 years obutawangaala kye kisinga obatawaanya. Excitement. So excited. Tasobola controllinga obwagazi oba excitement amazzi ne gajja mangu. Mu bato kyekyo kisinga obatawaanya, ate abakulu bo etera kuba erectile dysfunction ng'okuyimirira bwe buzibu. So yes, emyaka gimatalinga n'ebizibu by'amaanyi g'ekisajja byawukana kusinziira ku myaka. Ate lifestyle ya affecting etya? Lifestyle nayo nkulu kubanga lifestyle eri connected n'endwadde zino, pressure ne sukaali. Yo lifestyle, smoking, alcohol. Omwenge, basinga okunywa omwenge, wanywako katini balaga nti interest mu kukola omukwano yeeyongera. Naye bw'oyisaawo ogenda mu cupa 4-5 okweyongera waggulu ate okka. The interest dies. So omwenge gulina eyo double effect. Is it because of the sugars ezirimu? Yes, gugenda ku bwongo, ku sex center ne guggalawo. So omwenge guba mutini omugwa omusaamusaamu. Abasinga gubozaako ensonyi zigenda. Kivula omuntu bulijjo alina ensonyi anywa omwenge n'atandika okukoona omuziki ng'abantu bamulaba n'afuuyisa mu kkubo, ensonyi zigenda. Bamutwogera oluzungu. Kati we guyitirira, so it first excites you, then it ne guggalawo ate wala. So omwenge gutawa eyo lifestyle we guba mungi ensonga z'omukisenge zikendeera. Sigala atawaanya emisuwa, so omusaayi tegutambula bulungi, ne sukaali ne pressure, eyo lifestyle. Ne masturbation naye etawaanyaamu. Wali abaana abasoma abali mu single schools abo. Masturbation abaana abato bagyettanira nnyo bagamba kyebawonya STDs. Naye erina obuzibu nti oluusi stimulations ze bakozesa mu masturbation ebifaananyi ne bu video eri so strong nti bw'akimanyira nadda ewaka ku mwagalwa we aba takyamusobola mutaaninga ono. Obanga oteekawo ka magazine kabadde alaba bw'oti. Omukyala okutema eteyo binyiiza nnyo abaana. Omukyala asobola okukkiriza. Ndi mu shadow ya magazine. Wendi naye kakutereko ne ka video tusobole okutandika. Sabuni yo bakosa, because I've had so many people say abakosa sabuni abalala bakosa lotions zina bwe zikwatagana n'ekyo
ekyokumalamu amaanyi g'ekisajja oba kyo sinyo sirowooza not directly. It is the mind engeri eba tuned ku bifaananyi biri ne bu video neva ku mwagalwa awo kyekisoboka okubaawo. Twogeddeko katono nnyo ku kya gavumenti nayo erina kyekosa mu kumaanyi g'ekisajja like ebyenfuna omusajja atuuka akalaga tewali kino dokita ekyo abakyala njagala otulina mu kamera okitunnyonnyole tuyinza okumalamu abaana byaffe. Kituufu. Normal sexual life omukwano gukola omwami yeetaaga maximum relaxation and maximum confidence. Ebyo ebibiri omwami alina okuba confident and relaxed. Wabaawo embeera yonna ejjawo ekimu ku ebyo amaanyi g'ekisajja gagenda kubaawo. Tegasigala. Era ne mu bavubuka abato abamu baba taneetongola abeera mu kazigo oba abeera ku boys court w'abazadde be ate aleese omuwala ate bali mu kukukuta okwo amaanyi ne gabula. So ebyenfuna abakyala banaye basaba tusapootinga abaami baffe. Omwami asobola okumala mwezi mulamba nga tafunye interest naye tunuulira embeera ebizibu by'ayitamu, sente zisasula rent, school fees zifunise oba nedda. Abaami abasinga abo buvunaanyizibwa ekintu kya ssente ekiba tekinnaba kuba sorted tasobola kufuna amaanyi. So amaanyi g'ekisajja gajja leetanga ebizibu bira bivuddewo ofunye ekyokulya ne wobeera n'abaana balabiridde n'olowooza ku maanyi g'ekisajja. Okuggyako eriyo abaami aba si bavunaanyizibwa oba ki nga ye yadde ali munakuwavu atya afuna essanyu ly'amaanyi gajja. So si kya buli omu. Kino kiri ku baami abobunaanyizibwa babayita high achievers. Kaseera alowooza step eddako kyekiddako batera okuba ba high achievers bapromotinga mangu ku mirimu balina emirimu emirungi ne grades nyingi mu ssomero obwongo buconcentratinga nnyo ku bintu ebirala tasobola kubiiginowaali nga kyekiddako instead ekyo kitawaanya amaanyi g'ekisajja. Ate kati fe omukyala ga mwezi mulamba omusajja alina omukazi omulala naye nga bambi alowooleza mmwe. Yeeyo complaint esinga era abakyala abasinga bamenya abaami baabwe nti wafunyeeyo omulala gw'oyagala. Embeera eyo neebaawo. Ate oluusi abalwadde bwe bajja balina ekintu ekiri interesting abaami kye bagamba nti wemba ewaka n'omukyala amaanyi gabula bwengezaako ebbali amaanyi gajja. Eyo kye tuyita situational erectile dysfunction. Erectile dysfunction weeri in certain situations. Certain situation at home amaanyi gabula, another situation nga agezezaako ebbali gajja. Ekyo kiba purely psychological. Kiba kitegeeza tolina buzibu ku bitundu bye ebyekyama. Obwongo bwebuta awaka emirembe gibuzeewo. Ekyo nno kikulu mukyala munnange. Kikulu abaami naye ndowooza si kirungi abaami kugezaako bbali mu kifo ky'okujja okufuna eddagala okuggyawo ekizibu instead afuna mukyala wakubiri wakusatu ate ekyo nakyo kirina ebizibu byakyo. Waliwo stress ejjirako amaanyi ne gabulira ddala. Era abaami mbanenya ngamba wakoze kyaki lwaki tebajja mu ddwaliro asooka eri bbali n'agezaako okubiri n'owokusatu n'agamba naye kati kangendeko mu ddwaliro naye kanina ekirwadde. Bajja leeti abaami. So kakati omuntu ono ategeera atya kyogenda diagnosis nti okwekebera n'otegeera nti yes. Okebera okwo kulina kutandikira ewaka mu kisenge abaagalana nga boogera kwogera. Communication mu area eno nzibu. Kizibu omukyala ogamba omwami we nti leero tokoze bulungi naye nga bwe kyandibadde ziba mpi wayenze bwe kyandibadde kubanga muba muli baagalana mumaze ebbanga osobola omugamba nti omwezi oguli twali bulungi naye guno leero oba oyanguye oba leero sikutegedde bizibu ki n'otandikiriza mpola. Omwami naye asobola okumanya kati nga katugambe premature ejaculation oba okumala mangu. Abaami abasinga we bagenda mu muzannyo ogwo ebbanga lye bamala ddakiika nga 5-7 5 to 10 katugambe average 7 minutes nga bali mu kikolwa awo omusajja n'amala. Naye w'obanga gwe omukyala wakatandika okwegatta amazzi ne gajja mu ddakiika 1 oba 2 awo we tugamba nti awo waliwo ekizibu. So abasinga tebeetayiminga
naye olabanga ebbanga likendedde nnyo eyo kiseera naye okumanya nti waliwo ekizibu ogenda mu ddwaliro. Dokita lwajja okugamba guno omulundi ogusooka nyanguwa oguddako lwendwalwawokko. Ekyo kituufu, ekyo kiri nnomo. Eriyo ekyo nakyo ekya round beegatta amazzi ne gajja naddamu nayimira ne beegatta round endala n'ey'okusatu. Abamu abaagalano abaluddewo round zikendeera nga bakola mulundi gumu oba ebiri. Abamu basigala bakola round 3 naye nga ebbanga liwanvuwa. Round emu eyitawo ne wayitawo hours najja round ey'okubiri. That is okay. Eriyo n'abaagalano abakola 1 round nga n'agiwanvuya bulungi. Oyo obwongo yabuyiga obusetting. Obwongo yabuyiga obusetting. Osobola okuyiga controlling ejaculation n'omanya nti nsobola okugidireyinga omwagalwa wange naye afunemu satisfaction. So abakanso mu communication eyo osobola okumanya nti kakati omuntu wange ayinza okuba alina obuzibu. Yes. Ekyo kisooka. Mwe muzuula obuzibu kujja ku ddwaliro ne mwebuuzaako. Ku ddwaliro we ŋŋambye omulwadde wajja. Njagala nnyo abajja ababiri, eriyo abajja omwami n'omukyala. Kisooka kubaawo ekyo. Naye abaami abasinga bajja bokka. Oluusi n'omukyala amaze kunoba n'alyoka ajja. Abamu bannyinaze babaleeta bannyinaabwe nti ono mwannyinaffe naye abakyala bamulekawo muleese omukebere. Oluusi naye so mujje mu ddwaliro bakebere. Ekidda kujja mu ddwaliro nze nkubuuza ebibuuzo bingi era tuyingira nnyo mu bulamu bwo okumanya kizibu wawe kiri. Kuba ekizibu kibeera mu bulamu bwo, mu bwongo bwo. Tulina ba psychologist abakugu mu kutaganjula ebirowoozo n'amanya ki ekikuviiriddeko obuzibu. Eyo ye evaluation esinga ku bibuuzo. Tukubuuza abakyala olina bameka, mubeera mu nju emu oba distance relationship. Ebya distance relationship nayo bireeta obuzibu. Abalwawo okulabagana. Omu ali ggulu omulala Kabaale. Abamu basama bakolera bweru w'eggwanga bakomawo mu Christmas. So oba oludde okulaba omwagalwawo bw'osoose omulaba tusuubira premature ejaculation. Yes, ebaawo. Then we mubeera awamu ebbanga wiiki n'eyitawo n'eyokubiri ne mutereera. Ate ono w'abantu abangi omugabe nti olina abakazi bameka? Yes. Ekyo nayo tukibuuza kubanga omanya ayinza okubuulira omukyala namba gundi mu kisenge tuli bulungi ate oweeno tetuli bulungi. Awo nze ng'omusawo mmanyirawo nti kino kizibu kiri psychological. Kuba bwe kiba kizibu ekikwata ku bitundu by'ekyama buli omu aba affected, abaagalwa bonna baba tebali happy. So enamba y'abaagala ekola. Oba omuntu abeera mu baka mu bazadde be or not, oba omukyala bafumbo oba si bafumbo, ebyo byonna bimatale. Omulimu ki gw'okola? Omulimu gw'okola, yes. Eriya abaami tubawa n'amagezi. Oba oyagala okwongeramu omukwano gw'ewaka, bw'ojja ewaka obudde bw'ewaka bwawule ku bw'emirimu. Essimu ez'emirimu zireke, email z'emirimu toddamu n'oggulawo laptop. Ozze ewaka n'oteekako laptop. Tewali ngeri bwongo gye bunaasindika signal. Kuba wabaawo ekintu kyonna obwongo kye bulina okuconcentratingako then amaanyi bagasse. Bano abavuga ebimotoka ebinene nabo bagwawo mu kkowe eyo? Yes, ogwo nagwo mulimu gulinako risk behavior kuba balwawo okulaba abaagalwa baabwe. Ate abamu bafuna abaagalwa abalala ku makubo. Then abavuga ebimotoka ebinene eŋŋendo empanvu bakozesa ku biragalalagala obutasumagira. Abamu bagaaya ku mayirungi gayinza okkendeeza ku maanyi g'ekisajja, omwenge, ebintu ng'ebyo. So ogwo omulimu nagwo, yes. Dokita kyobadde ninza tokyogedde bagamba batuula nnyo sibana baleeta ebbugumu lingi. Ebbugumu kituufu ebbugumu si lirungi ku bitundu by'ekyama. Naye nga kituufu ab'emmotoka balina ebbugumu. Terigenda kuggyawo maanyi g'ekisajja. Liyinza okkendeeza sperm count. Ebbugumu litaanya sperm count. So ne mulwawo okufuna omwana. Naye amaanyi gasobola okusigala gasigalawo. So awo tumazeewo tugende ku gundi ku treatment. Ku treatment. Actually nga tukimaliriza wali eri ng'otutandise otukebera. Naye mubakebera ng'abakazi mwena omuyingizaayo. Olina engeri gy'omutesiti. Katumalirize test. Bw'ojja mu ddwaliro etest esooka yabibuuze bingi byetukubuuza okumanya ekizibu. Twagala ebizibu 3: interest, obwagazi, obw'okuyimirira, obw'okumala mangu. Tumanya kiruwa. Then ne tukolayo test
abamu awo tuzuula nti mulwadde wa sukaali nga bwe tamanyi. So tukebera sukaali, tukebera cholesterol mu musaayi mu laabu, amasavu mu musaayi, sukaali mu musaayi, pressure n'ekirungo kya testosterone, hormone nakyo hormone. Abamu hormone tugisanga eri wansi ne mmanyi obujjanjabi hormone eno gyenkuwa. Abamu usanga pressure ne sukaali byabadde tamanyi ne tumanya yavuddeko obuzibu ne tutereeza sukaali. Abamu osanga nti bizibu biri psychological, tulina abasawo abakugu mu psychotherapy ne sex therapy. Amasavu gano gayingiramu wa gokebedde mu musaayi? Mu musaayi cholesterol waba ng'ali waggulu azibikira emisuwa, so emisuwa ne giba nga tegisaasobola kutambuza musaayi ku speed. So ng'ate twagambye obwongo bwe busindika sigino omwami okuyimirira omusaayi gwonna mungi gulina okujja ku bitundu by'ekyama ayimirire bulungi. So kati tugende ku treatment. Ndowooza tulabe treatment options. So obujjanjabi nabwo businziira ku kika. So abasinga okuba premature ejaculation yesinga okuba common. Lwakuba kyo buli omu bo bagamba maanyi g'ekisajja naye abamuwalaba nti amaanyi gakendedde n'agenda ku pharmacy, mulondo, mwanyi. So ffe be basembayo okujja okulaba babiri biganye oluusi nga n'obulwadde bukuze. So abali mu myaka egyo egy'obuvubuka 20-30 years mbali assuringa nti usually mbagamba abamu balina expectations eza waggulu era owa premature ejaculation mubuuza naye wandiyagadde kuwangaala bbanga ki olowooza ki ekiri nnomo oli n'alyoka akugamba dakika nga 3 no, that is that expectation can't be reached. Eyo biba mu firimu oba naye ate abalenzi abato baba beenyumya bannaabwe babyogera babagamba nti nze mali dakika nga 3 mukikolwa oba wano wonna okuteekateeka. Kati ebbanga tubala okuva omukwano we batandise omwami wayingira omukyala paka wamala si dakika 3 dakika 7 to 10. So n'omugamba nti bw'oba omala dakika 7 oli nnomo. Oli ng'azze ng'alowooza nti ye ali abnormal so ng'ate ali normal. Then wenzuula nti excitement oba anxiety yafunye omuwala mupya, omuwala wa high end, engatto ez'ebbeeyi, perfume ez'ebbeeyi, ebyo byonna bitiisa. The gentleman get threatened. N'abeera nga teyeewulira. So nga twagambye yeetaaga maximum confidence and relaxation. So omuyigiriza relaxation techniques. N'aba relaxed. Then you're controlling oluusi tugendako mu sex therapy mulina okukola mu kisenge foreplay abamu tebagimanyi tebagisaako sira so nga ate eyamba nnyo okulaba nti omwami alwawo. So ye premature ejaculation. Omwami okulwawo. Abaami abasinga wazuula nti alina obuzibu kyakola wazuula nti amaanyi g'essajja gakendedde waaba n'omwagalwawe oluyimiramu katini ng'apapa okuyingira ate ng'okwo kuba aba agamba essaawa yonna amaanyi genda kuggwawo kangakozese mangu. So instead kikola reverse, the reverse wopapa era n'okumala mangu. So ng'ate foreplay wewanvuwamu waliwo amazzi agatonya kuva ku bitundu by'omwami drops, si ejaculation but little drops kuba twagala gafulume kuba we gatonya nga tanatandika kwegatta n'omukyala ajja kuwangaala gakendeerako n'olwawo. Naye wapapa ago gennyini omubiri gukasagulira nti amazzi munda gaweze ng'omala. So oba wagafulumizzaako agamu amatini during foreplay omubiri gudamu ne guzzaawo. Kiyamba kyova olaba nga second round erwawo omubiri guba gusoose ne gufulumyako amazzi agali excess. Kati second round omwami alwawo okuwulira feeling eyo ey'okumala. So foreplay is important. Eyo premature ejaculation tulinayo amadagala agakendeeza ku sensitivity. Abaami abalina premature ejaculation baba so sensitive ebitundu byabwe eby'ekyama. So tulinayo eddagala eryo. Tulinayo ne creams etusobola okusiiga ku bitundu by'ekyama before intercourse okendeeza sensitivity. Windwaza cream eyo. Cream ziri delicate. Abakyala tebazaagala. Yes. So waliwo resistance naye nga tuzirina oba abaami abakozesa condom otekako then you use a protection rubber. Omukyala n'atafuna effect. Kuba oluusi otekako ennyingi n'omukyala afuna effect n'akendeeza
obwagazi Okay. obubwe. Yes, yeah. So then abasinga tablet zibakolera. Okay. Tablet amira oba agisonseka ku agimira okay. Once every day oba emirundi gyaba waba agenda okukola omukwano. Okay. Ate ezo tablet za njawulo ku Viagra, si Viagra. Kyembadde ngenda okubuuza nti Viagra neno tablet yanjawulo ba obomuwa Viagra. Yanjawulo kubanga abaami anti aba batasooka kujja mu malwaliro amaanyi we gakendeera ye agenda straight mu ddwaliro mu clinic bo bamanyi kimu Viagra buli kimu takubuuza kika ki ky'olina akuwa Viagra. So wano when correcting abaami Viagra oba empeke ezikola nga Viagra ziyambako mwami kusituka okufuna erection. So si kuwangaala teziwangaaza. So oli agenda okuba nga azimazeeko omwaka mulamba kyokka agenda okunyonyaga nze nzituka bulungi naye mala mangu. Mugamba kati obadde omira biki by'otamanyi. Ajjanjaba oli atasituka. Okay. So abavubuka abasinga abato baba na early ejaculation tebeetaaga Viagra. Emyaka bwe gigenderera amaanyi g'okusituka gakendeera awo bwe tuwa ku mpeke ezikola nga Viagra tulina amateeka agazifuga tuba ne strict prescription engeri gy'ozimira ezisinga eziri modern you take 1 or 2 a week si buli lunaku. Lwaki si buli lunaku? Kuba ziri design okuwangaala mu mubiri. Then empeke eza Viagra abaami tubayigiriza nti si ereeta erection still omwagalwa wo akyalina okubeera intimate naawe n'osituka. Ebeera bubeezi mu musaayi si egenda okuwa erection olina ebirala by'olina okukola. Ate n'omira Viagra mungi nga sukaali tali controlled, pressure teri controlled, omwami alina pressure eri waggulu Viagra asobola okuleetera heart attack. Asobola okuvaako obuzibu. Yes, osobola okufiira mu kikola. So kati ffe abasawo abakugu pressure eba teri controlled. Omwami alinamuko any chest pain gye nsuspecting eyinza okuba heart attack. Simukkiriza kumira Viagra. Nkugambirawo nti tomira. Before you kusaba Viagra ku pharmacy. So ogenda omusawo akukebere. Kati ate omusimuli musawo obula abasawo kati nga bana bakola ku nsonga z'abaami. Yes. Wow. Naye nga omuntu asobola okuwona. Yes, abasinga amaanyi g'ekisajja nga gakendedde abasinga tubawonya n'awonyeza ddala n'ava ku ddagala. Abamu batulema okuwonya eriyo endwadde enzibu okuwonya. Bwe kiba nga myaka gye gikireese omwami alezeza emyaka gye7 nakyo homoni zikendedde awo tuba tumuwa eddagala lyabeerako ebbanga ddene. Oluusi amadagala galemwa tugenda ne kukiddako tulinayo devices ngeno gye nalese gye nja okubalaga tulinayo waliyo surgery gye bakola ku maanyi g'ekisajja ng'oli alina amaanyi g'ekisajja gafudde gali irreversible eddagala lyonna liremeddwa psychotherapy eremeddwa sex therapy eremeddwa n'amadagala tulinayo devices ngeno gye nalese okubalagako oba surgery. Device gyonna kitulaga ddi doctor? So eyo ekola wali ng'omuntu gwagambye nti endiga yamukoona. Yes. It's a simple device eyina kano akantu ndowooza wa kamera agiraba. Esirinda ne pump ng'obiconnectinga kino kikoona ku mubiri gwa musajja akyeteekako ku bitundu by'ekyama obusajja ye ne buvaamu bwe buti n'ateekako. So olina switch w'onyiga pump nekola vacuum. So egezaako okusika omusaayi ne gujja mu bitundu by'ekyama waayimirira bulungi n'aggyako vacuum n'alyoka akozesa erection. So omwami wange aba alina obuzibu mba nako mba nti yessaawa omusawo akawandiika ze device si buli omu akeetaaga eddagala lyemeddwa ebirala biremeddwa tutuuse ku eyo level omwami waaba era kano omukyala alina okukamanyako tosobola kakuyeka kuba communication ina okubeera open. Communication ina okuba open. Nzale neebuuza omuntu akukuta akola ki? Abaami abamu baba batagala kulaga mukyala adduka nako mu kinaabiro n'akeeteekako n'anyiga switch pump eri mulimu obwanda n'esika omusaayi n'emuyambako okuyimirira. Munyambanyiza n'okuyambako. Yes. Kino mba nkyagala abafumbo nga bajja communicatinga na bulungi si baami abeekwekera. Kaakati kano kalwawo bbanga ki? So kano bwenkisaako bwe nzijako bwe nti mumpe eddakiika mmeka? Awo tumulagirira engeri gy'akakozesaako kakola ebbanga paka we mwagala. Era tulina engeri gye tukulagirira gy'okola erection nevaawo. Osobola okuwangala ebbanga abeera discharged after how long?
ng'akakozesa kubanga amuwadde ekitanda. Anedda kano kagula nobeera nako ewaka n'okakozesa at home use. But still abanga akyali ku ddagala. Yes. So eyo pump tugiyita vacuum erectile device. It uses a vacuum to stimulate erection. Okay. Omwami watuukira okukozesa kano ebirala biba biremye kiba kizibu okumuwonya. Bagamba oli nti endiga yamukoona. Kuba kizibu. So abeerako for lifetime. Abeerako ebbanga lyonna lyabeera sexually active. Okay. Then kino nakyo kiba tekimala nga kigaanye kuba kino kyangu okozesa ewaka waliyo surgeries. Operation yo omwami tumukola operation ku bitundu bye ebyekyama naye eri permanent. Nga permanent destruction etulemye okuwonya. Surgery tumuteekamu implant. Buba buntu nga bukaluba alina switch wonyiga n'oyimirira ne mwegatta omala n'onyiga switch. Abane switch ku bitundu bye ku bitundu byekyama tubako ka switch. Kwa switch eno kubagimanya. Bwe mpulira nga nga nzijako. We muba bagana yes mwe mitubayigiriza n'omanya advantages and disadvantages. Yes. Omwami n'omukyala naye waliyo abalwadde abamu abatayagala kugamba abakyala. Eriyo abamu bambi ku myaka 5-6 afiira omukyala n'afuna omulala ate gwafunye oluusi nga myaka 2 tayagala kumugamba. Sajja n'akola sajjare ye n'asirika n'agenda ewaka ateekako switch n'akola. Teri popular abaami abasinga bagigaana naye nga sajjare option weeri n'eno device weeri. Mubikola wano Uganda? Uganda tubikola. Sajjare yeetaaga bbanga kimpu singa mba nsazeewo omuntu wange omuleeta. Ebbanga eryokukola operation. Yes, n'okutandika okukola. Usually tubawanga 6 weeks nawona n'atandika okukozesa implant. Tugiyita implant. Nga owulira abantu bateekamu implant oli alwala evvivi ne bamusaamu evvivi epya a new hip. So ne erection tuyina tukola amabeere gaddawo n'amabeere tugateekamu implant ne gasituka bulungi. So okukola obutuuliro ebyo byonna bisoboka. Those are types of implants. So ne kumanyiga ekisajja we gaba nga gatulemye okuwonya mu ngeri endala last resort surgery. Omuntu yalyewaza atya nga tuwumbawumba doctor? Yes, okwewala okendera kumanyiga ekisajja okukuuma obulamu bwo nga bulamu bulungi. Emisuwa gino egitambuza omusaayi ku bitundu by'ekyama yina okuba open and healthy. So sigala tumukendeeza oba tumuveeko, omwenge gukendeeza oba guvaako, okwewala ebirwadde sukaali ne pressure. Bw'oba olina ebirwadde bino olina okujjanjabirwa ng'ogoberera amateeka g'omusawo. Ebizibu n'obutabanguko by'omu maka okubisolvinga mangu. Then n'okujja mu ddwaliro olabawo ekintu kyonna ekitali kya bulijjo ekikyuseemu mu mbeera aba omusawo, urologist omukugu kuba urology ekolagana n'endwadde z'omusulo awamu n'ebitundu by'abasajja ebyekyama. Those two things are urology. So urologist aba urologist akuli okumpi asobola okuwa amagezi. Ye engeri gye tusobola okwewalamu obulwadde buno. Ate twewalina amadagala gano ag'oku counter. Yes. Abaami olaba ng'embeera ye ekyuseemu gwe n'ogenda bugenzi ku pharmacy okwejjanjabisa. Abagambye abamu bamira Viagra nga tamwetaaga era wajja n'omumuggyako n'omuwa eddagala eritali Viagra eriri beta era n'atereeza bulungi amaka ge. So tulina okwewala yes. Dokita ki kye twerabiddeyo kye wali agadde okwongerezaako nga tusiibula? Kyenjagala okumaliriza nakyo oba okumbawumba take home message nti obulwadde bw'amaanyi g'ekisajja okukendeera buli common. 20% of men have this problem. Bambi abaami muli shy nnyo naye mbasaba mukendeeze ku nsonyi ogende mu ddwaliro olabe omusawo omukugu. Abakyala nammwe mbasaba tuwerekere ku baami baffe baba bajja mu malwaliro oba nabo babakkiriza again communication. Then twewala okwejjanjabisa ffekka tufune obujjanjabi obw'abakugu okulaba nti amaanyi g'ekisajja tukinogera eddagala ekizibu ekyo kuba kitawaanya amaka ne community. Kireeta n'obwenzi n'endwadde z'ekikaba. Ekino nkibuuzizza okulumirirwa ku lw'abakyala abandi emabega nga miliyoni. Eddagala ly'akadomola likola ku maanyi g'ekisajja? Ndowooza terikola kuba ndabye abalwadde bange bangi
basooka mu budomola. Agamba ngezezzaako herbal medicine eno, ngezezzaako eddwaliro lino ettutumu mu kujjanjaba bino, bampadde obudomola naye sikyuseeko. Awo ne tutandika eryaffe ne tumujjanjaba n'ateera. So nze kye ndowooza nti ddala terikola, terijja kukuyamba. Dokita, tojja kukyagala kikola naye mbadde nsaba ogabe ku contact. Waliwo abaami abali shy ngeri ddala communication tejja kubawo ne mukyala we naye ng'ayagala omutaase. Kale kambawe contact. Abalwadde baffe benna abali oba olina obuzibu buno, ngenda bawa enamba ya WhatsApp gye musobola okunfunirako eri 0704 797 197. Again 0704 797 197. Eri ku WhatsApp osobola okusindika message oba olina kye weebuuza ku topic zino gye twogeddeko oba ebizibu ebirala, oba osobola okunsanga ku ddwaliro wenkolera. Tukolera ku Eurocare Hospital, ddwaliro lya urology liri Nansana. Thank you so much, Doctor, for the message yotuwadde ennungi ddala okubanga amaka gaffe geyongera okwezimba ate 2025 tugitambuze bulungi ddala. Nansana masitowa Nansana ekitundu ekisooka ayitawo Seven Sisters oba kumpi ne Pastor Wilson Bugembe. Awe Nansana we wali Eurocare Hospital. Tujjanjaba endwadde zino n'eza urology endala zonna. New Year's message. Yinza okuba nga tuwadde ku New Year's message. Yes. I think it's a privilege okuyingira omwaka omupya wabangi tebaguyingiddeemu. So abalabe baffe mwenna abali aba RKB mwebale kuwagira channel eno. Message gye mbawa ne guno omwaka twongeremu okukola kasente n'okufa ku bulamu bwaffe kubanga obulamu bwe bugagga. Amina. Yes. 0704 797 197. Thank you so much. Bwete twadde olunaku olwaleero naye ate nga n'omukyala tekiri mu stand nomwami omuyambako okusawa compound. So mubeere bulungi. Bye. Bye.